Yamino wasimino ya woli padisa wana nye mking fage manya gange anya ele kukonyo eseno nzene mama ya twaula. Abatula abalungi mwenna muje baleko gye mutuusaako engalo amanya n'eddoboozi Seeki President Masaka City webale kulayikinga webale kulaba subscribing era olayikinga era okomentinge lunaku olwaleero lwanjawulo nnyo ndiko eno masanafu asinga obungi mubadde mumulabe eyo nga mumbuuza omukulu oyo olimuleetako kusaba abeeyanjulire era ababuuzeeko omukulu ogamba otya tewali kyekitambula ekitambula nkuba leetonya omusana gwegwako abantu be baliwo nze ndiwo kirisa mugamba mutya mwena abalaba abandaba n'abatulaba n'abatuwuliriza abafaani ne bafaanizi ne mwenna yayamino wasimino ya woli padisa wana nye mking fage manya gange anya ele kukonyo eseno nze ne mama ya twaula. Yes. Amanya ngoyina manja erinnya King Fa walijjawa ndi kabaka oli kabaka yama ate nga nze Fahad. Yes, so Fa lyava mu Fadi. Fa is a shut of Fahad. Yaman abantu baagala okumanya amanya g'amatuufu gwana batukozesezza King Fa likwafere tusinga otegeera King Fa yenze Fahad neddira mbogo mazima kati manya gembogo jamu erinnya limu erinsana nze nkubadde Kyagulanyi obadde Kyagulanyi n'abatulaba nabo buli omu abeekera embogo lyampa lyalaba nga linsana kukyoma yenze Fahad ndi wambogo. oli wambogo ya wakulira wa? Nakulira ku kyalo, nakulira Kampala Uganda naye nazaalibwa kuba sije nakulira ge mazima sijja balimba naye je nazaalibwa njagalayo nnyo ensonga lwaki ne mbuuza wakulira njasoze lowooza mu kyalo ewaka ndiwe Mawale Semuto abaana be Semuto Kapeeka Kalasa nzaalibwa Luweera okumpi awo Matugano Daawo Semuto Kapeeka Road nzaalibwa Kalo bakayita Mawale so kuva Sanga Busiikiri Jagala biki byonna ndi mwana waawo kati naye ate gye nkulidde wanje ebitundu bingi okumpi almost Uganda yonna wesatuukangako mpozi nga tewali gye wali naye nga nkulidde wangi ge mazima nkulidde wangi nkulidde mu nsi eno. That's why ensomeseza era njigiriza bingi nkulidde different places nsanzeko different kind of people ndabyeko ku buli species baddeko mu bulamu byonna oyise era eri gye wasomera eno Ekapeeka gy'ogambye nasomera ku masomero gali abiri nasomera ku Good Shepherd yali primary Good Shepherd yali Mawala awo then nesomerako ne ku Shine High School yali Kangave then ne Semuto Senior Secondary School nasomera ku masomero asatu naye nga buli nasomerako ttaamu bbiri oba bwebityo yamaani kati oyingira otya eno ekibuga najja kukuba bifaananyi photographer owakabi alaali owakabi tosobola kumenya photographer nga tomenye fa platinum oli muyaye nayingira Kampala nga nzeko ebifaananyi nembikuba naliko official photographer wa Chameleon naliko official photographer wa Palaso nze nakuba okukyala kwa Honorable Mbidde nakubako bingi abantu bangi bensinkanye through photography bayimbi bakibekira so omuzimu gw'endongo ndowooza ne gunsikira ne guŋŋamba eno gyolina okubeera. Kati yo ogiyingira ddi? Mu lockdown. Nagiyingira mu lockdown awo nayingira nagita nandike nongono nga simanyi nakumanya ne industry teyamanya wagye nava that's why nagitawaanya nnyo oba nti agitawaanya nnyo teyamanya wagye nava nange saamanya wagye nava naawe werabirawe nga oli ku podium nakuba kayimba Katonda simanyi Abayuganda bagiva abawala b'Nansana Mukene yabawamba bawunya muwunye balinga be bali ku mwalo Katonda lwaki tetuyamba nodda mu nsi Katonda. Yeah, that song that was my first song temugezane mbala guno mwaka sirimu jokwatayo sijibala lockdown yali mukugwakaawo then kokonya jja kati olwo maama ye wamukuba ddi? Mama namukola ennaku z'omwezi zalinga ndowooza I remember yalinga mu was it
August kubanga 2 September nali nina show yange ya Date with King Fa nali njala duwa abantu baluulirako soko luwirako balulirako lunaku nga 2 September 20 was it 2021 yes so lwe basoko dulirako na nduyimbidde mama wange nga kirabo so njala ndumuyimbira aberewo ko naye avimbemu agambe mutani wange ayimba nange nyimbide yakayimba so I really wanted to appreciate her kubichibi yankolera na bichina and where she stands as a woman, as a mother. Yeah, nalenjala omanyi if someone is doing something good or ine kino kichakola ngalaba kirungi abantu abasinga tebagala kola kino kino naye kiba kirungi n'omusima you appreciate them zenenda babulabi mwana ngakubye music wanga koloza olimbo lulungi wane ewafe Uganda I tell them bagamba babudu so babuza buza basiza music ba Ricardo Muto ba I tell them bonna asinja kugamba asinja banyamanya I tell them so if something is doing something good oba no map so mama ngenze manyi mukazi mulungi alina omutima omulungi she's a good woman and she deserved it actually she deserves even more than a song kati gyali of course wow jali mungu achamunko bama baby wange nkwagala nnyo sweetheart zaituni wange omubwati kanizana akayimba ako twali awo yali BBS kati nga bakuba obuyimba bwa maama njuka nali eyo mukyale ewaffe Masaka bakuba oluyimba lwa maama kati olulo wali walufulumiza naye nga tannabadukolera video bakuba akayimba ako nga mukadde muga nti wala nti wana kali akajudise babiri naye luno oluyimba luweemu obudde ne mugamba gwelina n'alowooza nangaale wanaakola video oluyimba lujja kuba maanyi era nze nabeeranga eyo nga naye njagala ndabe ku video it is the biggest mama song lwakuba bannayuganda banafuya but it is the biggest mama song tulinawo ngoja enyimba nyingi z'abamama kati nze nina zemmanyira zesasobola kuyisa mu maaso waliwo Dr. Jose Chameleone olwama sweet mother I love you every day waliwo Judith Babirye nayo olulo kyakize kweno buno mine is different it is different lupiningira ddala not on my soul on my heart naye lupiningira ku buli mutima gwa muntu si byagamba nti bya kinyumo teoteekemu lwa kinyumo lwakuba kale bamama balina bayimbira but mine is different it is a different story so yazonzi kagamba nti it is the biggest mama song we have bakwa tubana badwa buwe matu badwa kamubuza balimba and bebatalwa matu ngenda dukola mu versions ndala nga 3 ngenda dukola mu version y'Oluswahili ngenda dukola mu version y'Olunyarwanda ngenda dukola mu version y'Olunyankore ngenda dukola mu version nga zilinga nga 5 ani yawandika akayimba ako Jesus Christ gwe kenyini nze tebampandikira music boy nyimba byange tebampandikira nsonga tebangamba nti kola kino tebangamba nti kola kino nsonga tebanga bwe ndaba ekikyamu nkyogera kwengamba kino kikyamu nsonga byebituufu it is part of life wakwanta basinga tebagala kikkiriza but it is part of life real life ngojeko ebyokwesudia real life it is part of real life so inze tebampandikira inze mbako kyendowoozezza era mpulira nga ninamu kyenvuddemu kyonna kyemba nvuddemu nga kivuddemu nze teyakimpanze buwanzi mbwongo musically nyimba zange My Child, Future Lover, Mama, Kokonyo nyimba nyingi nina n'olwataata sina luta lujja maaso awo so tebampandikira newandikira alwani aliproducing oluyimba olwo bamwita Baddest Miyaji ali bamwita Miyaji lwakuba mwana okaproducer kambwa naye nkagala nnyo kakabiri bamwita Miyaji mutabani wange natandika naye nga emanye ndongo yange nze njala nnyo n'okukolagana n'abantu bange okisegeera Miyaji producer wakabiri lwakuba singa tebanamwa bwematu naye nga wakabe nnyo yakuba Future Lover yakuba Mama akuba nyiiza mwana weka Miyaji onyiiza mwana kagambe nakulinza byonyiiza mwana naye ng'oli waka so akoze nyimba nyingi yakola jinika wakabinyula generation this young generation nze nkola na generation yange these days ebisere bisinga njana nve n'omuntu wange wansinti gundi ya gundi together to the top oshegira ye inokobera mission sibya agamba nti onalano lyale yemere inogenda sibya agamba nti nze kabaka nze gundi nze inokuba kino abana je balinga balina talent abana je balinga basobola okukola ebintu ebyenjawulo so means ninamu abange era nakola ekibiina ndowooza nakola Federation or association yange kati buno obudde olina manager kwasaganya no nakabeera ne manager mbulamu ali omu
sidanga mufuna manager mulala manager olw'ensonga ezimu sijja mwogera mu kamera naye nga gwe nomanya ali omu era yakolako mukama kaseera ke yali ategese nti ke tujja okukolaganamu okonze naye bwe kaggwako nakwatagage nange nensigala gange mbadde sinabakuddamu kutunamu nnyo nsonga za management and managers but then ndowooza ngenda tandika kati okukwata essimu z'abantu abagala obeera bamanaja bange oba abagala okumanaginga bwetunafuna mwayinamu omulamwa era mujja kumpulira nga nvuddeyo nga mbagambye ndi under bla bla management ndi under cuts management ndi under TNS ndi under kati buno obudde toyina kibiina kyonna kyoyimbiramu oba just gwe olinga gwe wekka kweteza gwe manager gwe byonna gwabyemalira nze ndi muyiribi nina oluyimba lwenjo okutaba luyita ndi muyiribi nja luta mu maaso awo it is my story right and ndi muyiribi olizaayo kano ka video libe ka design mabega ngamba akyogerako ng'olimba olondo otadde nja luta bwenze ndi muyiribi nayingira Kampala nga simanyimu maama sina muganda wange mmanyimu nti abeera wano ku kizimbe bwekiti sina mukojja gwe mwenda abeera ku kizimbe bwekiti ne mutoba mpola mpola nayingira nali namu just cousin brother nga gwe mmanyi kali nga naye yayiriba ebiseera ebyo nga yiri bya Wilson nyoko kati nga okimanyi omuyiribi okubanga oli green ate gw'osuubira okuyamba ate naye muyiribi wa ku Wilson kati nga awo baaba so nayiriba bye nayiriba ng'omunze nganze ndi kyomanya ndi muyiribi nsobola okuyiriba ebisinga kati just imagine singa kale endongo yange badde ng'eriko katogere mu bwogezi deep talk ng'endongo yange badde eriko a team behind ne badde nesooka ofune ngenda gifuna nina byesagala byembadde njagala okusooka okutegera naye si kirungi kuyingira mu kintu nga tokitegedde ensobi nyingi ezinye ezibadde zikolebwa ba artists ne ba manager manyi nga kimanyi tono gyenyingiremu it is business kisigera nga si bya muzannyo kubamu kayimba abantu abasinga tebagala nnyo facing challenges nga bizibu nate nze mbyagala nnyo njagala nnyo nsooka mbitomere ebi bibeeko bye binjigiriza yes kati bibina bye binjigiriza siri muyimbi mu bintu sola funa manager tekiriyo naye nze nganze ng'omuntu natukesane neŋŋamba naye omanyika nsooke ntobemu nganze omuntu masajja ndaba endongo eno mmanye nti endongo eno esobola osasula bweti nebweti esobola okukola bweti nebweti kati netaaga ettiimu eyo nga mmanye nti netaaga omuntu bwati nebwati nga mmanyi nekyagenda okukola tagenda kukola kino nakyono okitegeera nga si byakutomera butomezi nga ate gundi akaunti yange ate gundi ate tuli mu kukola ndongo tetufunamu ssente njala buli ffenna nga tumanyi kyetufunamu kubanga endongo esobola obeera omusobola ogiza ku business level ng'ojja kufa bajja kuba ojjagala obwagazi esobola tukesa nogiza ku business it is real business okitegeera nga si yakugattagatta nga si yakupangirira naye n'okuba nga yaddala amaanyi kati ekintu kyeyagala okubala kati sofa buno obudde olinayo kolabo n'omuyimbi omulala yenna waliwo gye nakola ebakita Uganda olemwa waliwo ya final gyokukwata osijibala remix then ninayo nempya eya Fabi eyayimba omunanansi bagita government esirise it's a nice song, it's a nice jam song yazeze ninayo zokazoka naye nga nina abambi bensuyo ninayo neya Hatiman Doki sinabagita ninayo neya bebi wange bajita ngenda kwenda najimba ne Diva akayimba ko ngenda kwenda it is a vibe amaya atasinga tebagala ko mazima ekintu ngenda kwenda it is kanchigame oli musajja kino sijja kyekiriza ate musajja atayenda mwena mukimanyire wa mukazi mwena mukimanyire teriyo musajja atayenda teriyo abantu abasinga kiba mutima gwa muntu neweekomako nogamba you know what mukyala wange mwagala nnyo olwakino nakino nanga tebisobola kukwemanza mune siga nti tubikola nga watatabikola nga aba yali akikozeeko era wootuuka nomugamba nti kino kirina okukoma so abantu abasinga benda abantu abasinga babeera mu bulamu bwakwenda mulimu n'abatusinga obukulu n'abatusinga obuvunanyizibwa nabikino naye nga benda osega ne gobaleeta osuubira so just kukola mbukozi ku bwensi nga balinga abantu bakifuula nomu ne sirimu ndooza teyabandi baddeyo twandigenze eri kukombola sikomboza sirimu ujomujjo mwetera omwana w'abandi nga musobola otesa nomugamba maye wati bebi kangende nyindemu ku leero nomugamba nakakyako genda okwendako osegeera nedda olaba
kisingako olaba I prefer a woman like Zari ayagala abasajja gwayagadde n'ayagala nagamba nti njagala gundi by this time n'abeera n'oyo ku mutima n'apostinga oyo n'ayagala oyo mukama yatuke ayina butambulira mukama yategeka timetable zaffe otukesana nga time yamwe n'oyo eweddeko okitegera neggwako and then n'ogenda n'omulala kuba togenda kubeera awo ng'oli mu stress olw'okuba bakukyaye funa omulala get someone else yagala oyo move on asinga abantu bangi abawoza nti kuba mubala bakyali bangi ng'alina akasimu ke akimanyi mulimu ya Samantha mulimu ya Ime mulimu ya Julie mulimu ya nga nnyingi abalina balina nga 15 nze nakyala ng'alina abakazi abawera 40 abawala bawera 40 mwina ngana bakimanyi nti mwenzi naye nga bakimanya nga bakikiza abamu nga bamagana omagala nsonga mwenzi sigera so ebintu ebisinga olaba nze mbayo nga manyi nti njagala the diva right now nemposting oyo nembebiso oyo nentikirizo oyo mwe mumanyi mwogere mwagala oyo Zari kali mulimu n'abalala nze sijja mu postinga naye nga alina olusa abo nyine kuba tubamanyira bamanyi nga alina oluseregendera abantu nga mutwala bamuli mabegaawo so it is better noga muno my what baby ngenda kwenda bulira kyoyo noga noyenda nga maze kuteesa usegeera nga muteesezza n'akimanya singa tebaleta gwenda kwenda kwani ngenda kwenda ku Samantha tusoke tumukebere Samantha mulamu kati genda baby wanga usegeera kati oyinayo oyima ngenda kwenda mujadu nonyako bayita ngenda kwenda kati oyinayo subi erikola kolabo n'omukazi yenna nino njagala okukola n'omukyala naye sina kukola omukyala alufitingamu nyingi kwanza ndi writer byadala ndi muwandisa ate bandikayo ennyimba za band zukan ne reggae ne afro reggae bibito nyimba ez'abakyala zebasobola ofusinga in so n'ennyimba nyingi zisobola okukola n'abakyala kuba munayi nze music I believe abeera chemistry kasitagatta obulungi anawe kati ntagala ngene mu studio kola luyimba just because njala yo kola yo n'omukyala naye nga tewali chemistry kati wewandiikira wabaawo n'omuntu omulala nga ali eyo naye nga ayagala okumuwandiika ekitegeeze ajebuzi byonna bikolera ddala wewandiikiranga gwe right now newandiikiranga nze wenitandika okuwandiikira abantu ndibagamba nina bempandiikira abange naye saagala kuwandiikira everyone ajja ninamu abanga bakyerere nga 3-4 segera basobola okugamba nti gundi kana kamba kayimbe nenkakuosegera naye for now nti nkifule public oba general nti everyone ayagala omwandiikira gye no I write song kakanizigo kyono mayine n'ennyimba eziwera 10 mu kitabo kikutwalira bbanga ky'okuwandiika oba just kasobeera ng'oli mu vibe tekitwala bbanga okuwandiika oluyimba tewali bbanga lekitwala osobola omala dakika 2 ng'otwale n'owandiika oluyimba ne luggwa osobola omala dakika 10 n'owandiika oluyimba ne luggwa omala essaawa mulimu n'abaziwandikira emyezi n'emyaka ng'oli ali kulimba lumu awandiika olwo osegeera so sijagamba nti kitwala bbanga bweti naye kisinziira ku muntu nze nga sikinambuzibwe if there is a vibe kasafu nekigambo ekisooka nagenda mu studio nga mmanyiko just anya nanvayo n'oluyimba so kusoomozebwa kikosinganya naawe mu music okusoomozebwa one sijja kugamba nti nebi sina music yokka naye mu nsi yonna naye lwakuba musical effe industry okusoomozebwa okusinga nti industry yaffe nkotogere oba ndoge oba nkigambe ntya industry yaffe ngaffe bannayuganda bwe buzibu ensinza okusisinkana nti singa nali mu industry nga ya Nigeria oba ya Tanzania osanga kale naye wali ebizibu byayo naye osanga nandibadde somehow kyandibadde somehow better kuba they are somehow okay bo bakulaga nti waliwo ekiriwo osegeera naye eyaffe wano e Uganda wano naye ngenda gikyusa genda kyuka kuba ngenda federation ngenda okukola genda kyuka industry yaffe wano Uganda ye challenge oba kusoomozebwa kwa upcoming naye oba omuntu kumwana yenna atandika endongo tebakulimba teri kirala but MC DJ omuyimbi writer bonna producer bonna yona industry so akabondo ako nga bwokalabo konna n'essaawa zino wenjogeera wano tekali solid osegeera okuva ku writer muyimbi gwe bawandiikidde DJ kisegeera byagundi ampaddeyo ogundi akoze bwati tewali a building oba tetuli mu kubuildinga farm oba strong foundation buli omu alimu kikiri kyenagamba mulimba lwange olwa shema upon you buli afuna asirika nga asikazza mu nsawo ye beekuba abalwana abeevuma abali mu kwejjamize
abagirimu ennyo abaginamu omukono kaŋŋambe nti oba balina omululu mungi oba balinamu omutima oba omutima gugumeera bumezi oba gujja buzinganze tegunaba kunzijjamu naye sigutegeera sigumanyi sinaba gutegeera sijja kugamba nti challenge zensinkanye mu ndongo ziva kuwa board eyankola bwati ne bwati sijja kugamba nti challenge zensinkanye mu ndongo ziva ku mmere gye nali ewagundi ne gundi challenge zensinkanye ye industry ya Uganda ngaffe kuva ku bayimbi byonna buli omu kuva ku presenter abalina okuba endongo yaffe those are the challenges zensanga n'omwana oyo muto oba omulala ajja naye zasanga so nze nganze kyenwanako at least industry no kukyuka ku creating a new different era ate tugenda kikola ngenda kigezaako kinagana buganyi wakuba akayimba nga kakuba federation federation yene leyo kitegeeza tegenda kukola ene yaba Kenzo tegenda kukola abadde tegenda kukola ki ngamba obakubira akayimba wava ku kyo bakubira akayimba sala nnyo bogerako nze manya enyiba zenkola I always tell people if the shoe fits you then jambale oshageera manya nendonga erimu abantu abagenda ne bafuna sente za project byabwe abagenda yes no let me be open with you there are artists here nga bagenda ne performing ku projects zawe zabera katika mgereza nga projects za NRM nimagana bayimbira zi team osima team gundi sima team gundi sima team gundi oshegeera and those people baba wa sente empitirivu oshegeera omuntu naina abana yabadde pakwachinga ayimbira team gundi nga bayimbira kibina bwe kiti ekibina biri mu government kyoshegeeza kumade sente nyingi bafuna baba wa sente nyingi so bazija mu project bwezi kyo kainasige kifananyi ky'omwana ajja nasige kifananyi mu ndongo nti endongo erimu sente naye bw'oyo endongo ya Uganda temuli mane mulimu okustrugglinga mulimu obutayagaliza mulimu amalogo mulimu efutwa mulimu abantu I mean whatever the mulimu abantu abatestinga ku kyabayita obuyinza obuyinza buno kintu kyamaanyi kine bulenga fame obiza bulenga fame ntutuka ekiseera nga olanga okwata microphone eno ng'oli ku stage nga abantu bakola boti bakola gye badda olanga balina mutano waliwo amaanyi ago agamasanyalaze ago galaba abantu abasingawo era musajja babweni wakabi mwana atamanyi nti wakabi temuli manyira temutegera nti wakabi eddogo mwe repetitive mu industry mu music industry balogana ebitabakwatako olimba wangera kuwa abayimbi ogendo bambulizeeko bambulize wamma mu industry bijja kubanga tumaliriza bijja babyalulala nze nja kuwa abayimbi ogendo babuuze agambe wamma ddala kituufu mu industry waliyo eddogo ajja kubuulira pitirivu bale manyirire eno waffe mu mawulire witchcraft is real munama mawulire byebiri bangi simanyawo asobola kugamba nti ozala bukeizi obwo bwani bulogo simanyawo naye nga anyway kati biki byewandibagadde kale federation mwe bakolerenga Kaina chegena kumgoyanze. First of all, me I know their intentions. Nze nalako intentions zaabwe. Nawe nyine abava. Nawe nyine abagire mute bali. Baba nyine bali mu kulwanagana beekuba buli avayo yatule kati mwana bagulu nedi wano yavayo nga ndo segera. Na pama. Kati so nze nabira kuti bana kuvayo. I did a song nga bakajikola nga bakabako byebakolaawo. Ngama mwana mwe bagayi mwe muli basobola osiga ekifaananyi ekyo kya federation kyalina byegenda okukola emyaka 10 ne bajokya nga gigenze eja industry kati era ebeze mabega osegeera ebe eri mukudda buzi mabega 10 ne bajokya nga bali bagenda kukola osegeera bali mu kuripinga busente bwabwe ayi ne bajje ne babulipingira mu kifaananyi ky'omunaku nze ali mu kulwana nnyo nsobola ofuna kasente ka online akava mu ndongo eno nga kawerako osegeera so naye kale biki byoyagala byo babakolerawo nga mmwe byowandyagadde nga mmwe bye baba bakolawo nti bakole kino n'ekino n'ekino tereera mwana mama olaba tewali muyimbi nze nganze ku ndowooza yange gwe nzikiriza agenda bbako kyankolera
ekitegeeza gwayina okwerwanako ng'omu nganze era buli kimu kyenjogera ono nkyogera nganze nga ggwe osegeera era buli kimu kyenabagamba mu music wange mu nyimba zange nakibagamba nganze osegeera sisubira nti oli agenda kuleka ebizibu byabwe bye balina gundi ayagala okugulayo Range Rover gundi yaguze Range Rover endala gundi ayagala okuyimusa ennyumba ye gundi ayagala okuleka ennyumba nti yeyakabi gundi ayagala okulaga nti alina lwimbo video eyakabi alina ebizibu bina ye ali ate alwanirira enze golaba kijja ekyo kisoboka bandi badde bakitulagirawo in the first place ne batulaga ne bananiko kukola ebintu ebigasa omanyi nti singa wano Uganda fe tulina olunaku lw'abayimbi teruliiwo balemeredde okulwanirira obuntu obutonotono buno tuyinza otandikirako nga kale ogamba nti abayimbi twekwate tuzimbeyo eggwanika ly'abayimbi oba oli abantu abali mu art industry kale abayimbi mufe twekutte batandikire obuntu obutonotono okitegeera balage nabo balina byebakola nga bo naye akasaba bamanya nti ekya copyright oyogera copyright ogendagenda mu gavumenti UCC simanyi biki biri mu ssente minisita guna nabbi nga besimba ku obwo ingiriramuwa biri complicated naleyo ko meeting zaabwe tewali nnyo kyama UCC eri part of it kati mulimu ebitongole biringanga bine ebya government nga tewalina kyebayinza kukola tuwashodecho kukola mu industry nga tebamaze kitegeera nga tekimaze yita mu bombe mikono gyabwe of which it is okay kuba buli kintu kyonna ekyakabiwa kinayita mu government nikisinzira gavumenti ki era abali mu gavumenti abo bakoledde ki bino kale buno obutonotono bwewalabyeko osegeera olaba babba ayokya kasooli ku kkubo kati ate gwe afulumye wali ka bank olwokuba sebo ogenda oluddo lya ku nkoko tolina bizibu naye babyona ayokya kasooli owe225 osegeera owe10 kati ate gwe sebo alina akubye n'ekikalu. When you think deeper, obako ebintu byolowooza n'olaba n'otunulamu n'olaba n'osigala kusaba Katonda nakusabira bwana bo Mukama abuyambe bukule bulungi nakugezaako kukola by'osobola kukola nze nja kugezaako okukola bye nabansobodde okukola bye nabasobodde era nja bireka radio yafaayo n'ebirooto bingi byayagala otuukiza naye ate abituukiriza lwansonga temi yali etuuse nze naye kankole ebyange temi yange bituuka ndiba nkozeeko byenkozeeko kuba temi ejja tuuka eya buli muntu buli omu twakulabye n'omukulu sawa oyina kakulabo konna koyagala okukola kola naye dama muze ekibuuzo ekyo twakulabyeko ne King Saha oyagala kiki kyobala ne King Saha abantu era bafanyo bachembala na King Saha enaku z'omwezi nga 8 December Hotel Africana ebiseera ebyo tugenda bya ne King Saha wali Hotel Africana kati kyenabadde nkola ne King Saha inze ndi kabaka naye kabaka osegeera ate obeera ddawa oba toyagala King Saha lwaki batayagala King Saha wakabi nange ndi wakabi osegeera ayina byayagala byalowolereza katulaba kati kabiko tugenda kusonga za federation yabo olamanza ate King Saha navayo ku makya nakola association kati tulindeyo kolabo naye King ne King bagenda tusinkana tukirindemu of course baba jimpadde nsobola gigana kati abantu benegombo yimbako nabo King Saha mwali Papa Joseph mwali Bad Bobby Wine mwali man principal abantu benegombo yimbako nabo ebyaddala benjala okukola ko nabo like in music ne Palaso mu bakyala ni Mwachala ninayo The Diva bonna bachala nsobola okukola nabo abasinga obungi because I nina style sort of using amugundi yabo bonna abazinga chemistry asobola okukola but bali eri binkumenyedde so King Saha waba jimpadde nga ajimpadde ogimanyi manya gikola ebegena beera yakabi nnyo kuba yakabaka ne kabaka kati tuba tuyinza kiyita batya tuba tuyinza kiyita batya the Kings bakayita batya mu luzungu the Kings Entertainment ebeera Double Kings Entertainment Double Kings Music nja kubulira nga nkajjokedde kati birungi ki naawe byofunyemu kale mu ndongo nga woga kale ebiri byesu tubirabye ezo bibeerawo birungi ki byofunyemu
ebirungi bingi ebimusinza n'obutabimenya but one mulimu emikwano gyenfunyemu nga njije mu ndongo nga gyakabi bakyali bange ba annual bani bangi mikwano of one soka treasuringa mikwano gyenfunye mu ndongo buli kyali wange nalina nga namujja mu ndongo wakabi oba nga twesingana mu ndongo wakabi mikwano mingi gyenfunye mu ndongo eno bingi ndongo eno nagifuna musebo n'omukyala ndowooza so yani Jali mchala wange. I'm seeing someone naera ndongo akubalaga. Allah. So byali bya ndongo mingi benjifunyemu njifunye n'akasente mungu abadde akampaddemu akatono nakasobola okumbezaawo nganza omuntu ngwera akaso omanyinze ndi muntu naye lwa gospel walita contented ndi muntu naye mafunye emitwalo ebiri kaba kasente mbaira musanyufu mukama bakampadde. So yeah sigama nti oba nkyali mu photography nyinza okuba nyinza okuba mbeso obera no buli muntu bulala bwensobola okukola bana abalinamu ku mirimu nga kansabe n'emirimu tewali buzibu nsobola okukola bana nina amaanyi abalina ku mirimu gyonna oba nga mulimu gwonna nsobola ogukola kutunda mu dduuka bambi munkubire ku busimu mumpe emirimu kusobola otunda mu maduuka nsobola osiika ebyokulya nsobola bingi byensobola okukola ekifaananyi nsobola okukuba ebifaananyi munyongere mumpe ku mirimu sijja abampa gya music mwe bali kumpa naye negino emirala njagala n'egyokusigula bakabanno kati anyway mu kifaananyi goli wa penso oba just wa kamera? Ndi wa kamera ndi mulungi nnyo ebyaddala ndi wa kabi nnyo gono kebera ku bifaananyi bya honorable Mbide ebyokukyala byenze nabikuba ndi wa kabi nnyo mu photography n'emirimu emirala nsobola ogikola byonna nsobola ogikola nsobola n'okusiketch nsobola otunda mu dduuka nga amaduuka g'ebyokulya nsobola otunda mu dduuka lya ice cream nsobola otunda mu supermarket kitegeera nsobola otunda mu gundi muki kati kalula ngeno company ekola guno ekola bino ebyokunywa nga bibina timaidi ebyo ona ebyo company bwezityo n'abamata nsobola okutunda nze amata nno aga fresh diary ne royal milk nsobola okugatunda nani n'ebyama ebyaddala njagala okukola era mumpe emirimu bannaye seriously kati naawe olinako nawe obudde bw'obweddembe endongo ogikubye nawe obeerako n'obudde bw'obweddembe buno bwennyini bwonsanze mira obadde budde bwange bwaddembe mbeera nabwo obudde bwange obweddembe mbeerayo ewaka eyo nga nfumba I love cooking mbeerayo nenfumba akamere kange ebiseera ebisinga diva waba wali naye nemufumbirako mbeerayo ewaka eyo ne bakyali baye nga nnyumyamu I usually visit my friends nsobola ogendako mbafaineeyo netubeerako eyo nsobola mbeerako mu ghetto ebiseera byange eby'eddembe mbeerako mu ghetto ne bakyali bange netubeerayo bakemanuli ba Gaddafi bangi bakyali bange babbawa bawasa bbawa bangi tubeerayo eyo nembeerako nabo netunyumyamu netubaako byetukola nga abavubuka netwebaako byetwebuulirira nenjogerako ne baghetto speaker biseera byange bya ddembe nendaba kibigenda mu maaso mu ggwanga nensoma ku politics nembako bentyo nendaba ku movie kakati emabegako awo twatulina bate yaliwo ey'abakyala ababiri ku bonna wali tiimu ki? nesiwagira mipiira no twalina bate ey'abakyala ababiri yaliwo awo tiimu Nokia tiimu iPhone Cindy ne Shiba gwe wali olaba akikubira oba wali no they are all good artists, they are all my artists. Cindy mulungi nnyo ne Shiba Hasla mulungi muwimbi mulungi nze nayagalako nokola naye by the collabo gundi Shiba eyalimba lwa gundi Baby nkwata bulungi bobaza n'okwata bubi ajja kuba nsobi bali baleke babi nali nalukola Damu munyenyemu time eribetuse nga njakola naye one time so Shiba mulungi nnyo era nakemba kala akasinga okunnyumira obumu kubensinga okwagala akagonde the series ali siri ntale nange nkwagala kufa nzatali rema siri na but then and then Cindy
kasini kankubira danza kankubira laga nako kabinyo sindaro la bia wakabinyo sonze naliwo kuwagira nga naliyo I was there yeah I was there ngono bwa yimba noli bwa yimba aje nenge erabe kubendonge bya ddala bonna bya kubendongo tewayaga mandi ono teyakuba munene ngo bwe banga bya ndongo nenga olaba otoze ko bya ddala that is something that is gwechitwalinga gwechibanga kiri healthy kintu solo otuyamba no tuzimba ntinze gundi mumpe kininkini kya mwenje basabulire ntinze gundi mumpe gundi wamwe mubasabulire ntinze gundi mumpe gundi wamwe mubasabulire osegera katina omasa bate yagenda okujja eriwa eyakabaka King Saha ne Eddie Kenzo ani analega munne enzo obutabera yo lwansonga enzo kuba tali fair bulungi enzo okutaba fair enzo obutabaayo ate kyensuubira anko musuza alaika yatya kuba bamusaba teyazaayo teyabiwulira oba teyakawulira fa tugambe bugambe nti akasajja akawadde oba Botswana oba wa olini olo yiyi ebyo gwo byogera dda yamanyirani nze kyemmanyi Saha yasaba Kenzo osegera iwe abasobola ngazo nava ne ngamba nti kigundi mukive gundi mumumpe hey bwabasobola ajje period kati olaba gwe kale gwe gwaswano nze aswano male nako nyanga sina data ka video nakatoka katolo Eddie Kenzo musuza yakalaba kiregeza yakalaba yamani niyo abata yatudda mu kitegeeza yatya katengo mubi yakuba nene musuza muzibu mubi musuza naye waddala lwakuba wabeerayo mpugulu kati kibanga ona ajja noŋŋamba nti nze osobola okunteka n'abayimbi ababo kati osobola okunteka n'abayimbi niwaba wansinga erinnya kati osobola okunteka nalisoni bali luno tolina osobola okunteka n'abantu mulimu abantu bangi ankanisoni kale bansonyi okwogerako mulimu abantu mpisiza wisa linnya abantu bangi nga tosobola kunteeka naye naye nga yansuka mu industry eno so byanjawulo in reality mulimu abantu bannange mubadde balabi balungi tetugenda sukkawo wano amanya n'eddoboozi Uncle Seeki pulezidenti w'e Masaka City bambi nkusaba likinge okomentinge era osubscribinge omukulu ye tugenda kwongera omubaleeterako mu bitundu ebyenjawulo konna kapya konna kaanaaba alinayo koze nekyali wange musomesa ku kamera yabadde mabega w'ekifaananyi ekyo banne mubeere bulungi mweraba